Ng'ogyeko okusoma kw'omu kibiina okumanyiddwa gavumenti n'ebitongole by'enjigiriza eby'enjawulo bizze bisala amagezi buti ebyenjigiriza bibiina okukyukamu okuwagazisa abaana okusoma. Omu ku byateekebwako omulaka bye bitone mu baana nga ne gavumenti yatandika okuvujjirira enteekateeka eno mu ngeri y'enjawulo. Kati bwe babadde boolesa ebitone by'abayizi ku ssomero lya St. Philip's Equatorial SS Nabusanke mu Mpigi, Alice Nanyonjo omukulu w'essomero lino asabye gavumenti okubongera ku nsimbi n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone mbwe zibaweebwa ntono nnyo. Gavumenti ku mutemwa gw'esindika eri amasomero ensimbi ezo zibaamu newankubadde si ze ziba ennyingi ennyo naye mubaamu ensimbi ez'okutumbula ebitone okuyita mu MDD, okuyita mu Games and Sports, okuyita mu bintu eby'enjawulo. Ebitone by'abaana ebyo ebiba bitudde mwe muli abaana abalema ate abaliko obulemu balina ebitone eby'enjawulo ebyo mu kuyimba n'okuzina. So akasente ako bwe kongerezebwako tulaba gavumenti bweyongera ne katuwa kasinga kaawo ate kiyinza okuba ekirungi. Mu kuteekateeka olunaku luno tutegeezeddwa ng'abaddukanya essomero lino bwe bagendereddemu okulaga abazadde obukulu bw'okuyitimusa ebitone ssaako n'okusassira ku nsomesa y'emikono enaaganyulwa abasomi mu biseera eby'omu maaso. Ebitone ebyo bitambula n'enteekateeka eya Ministry of Education kuba nti abaana bano bafuna obukugu. Music, dance and drama bye bimu ku baana bye bayitamu okufuna obukugu. Era enteekateeka eno eteekeddwa nga tuli ku mulamwa mu luzungu gwe twaliise Skilling for Self-Reliance. Okuva omulanga eri gavumenti amasomero aga primary ne secondary gongera ensimbi basobola okuteekamu music, dance and drama. Ekyamazima kyetwongera okukubiriza bwe kibanga ebitone bikulaakulanyizibwa abaana bateekemu ennyambala ennungi n'amazina agaweesa ekitiibwa. Abayizi abasinze bannaabwe n'ennyumba ezisukkulumye ku zinnaazo ziweereddwa ebirabo okubazzaamu amaanyi mu kutumbula ebitone byabwe. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV. Omusajja omuyiiya.